bya Epas byateredde dda kati agenda tandika okubeeranga ku live za TikTok ng'amanyi mugumu akamere bali mu kufumba kacyayi bagenda leeta mu mugongo bagenda mukuuta obuliri bamaze omwalira. Yes, Epas finally yagambye ekimala kansetolinge ne mwana muwala bambi kale no byonna byandibadde bigenze bulungi byonna naye neera omugambo gwa TikTok wano eno babulooga obutuzi bwavudde katambi aka Kiss abantu bagamba bayabadde omuwala alinga yabadde nyala Epas omuwala yabadde nga tayagala Kiss omuwala oba alina birala byamwagalako Kiss yabadde tajagala Kiss bannange Kiss yafuuse Kiss zakugamba Kiss yafuuse Kiss akatambi ako kemuli mu kulaba ako omuwala yasoose kwesikamu abaana ne batugamba nedda omuwala yabadde ayagala kuma makeup we nedda omuwala yabadde agezaako nedda omuwala naye okusinziira katambi omugambo gwatokomosi ye omugole nga Kiss takagala we just got married wabalina si byakupapa si byamulujjudde naate enkola z'Abaganda enkola zo mu Buganda western culture n'ebisigadde ng'ebyo naye nga akatambiko keeko ebyo byavudde mu katambi. Yes, ebyo byavudde mu katambi naye twagala okuyozayoza Epas. Yes, eno n'afumbira Epas obeera nga agenda okufumbira Silver Kyagulanyi oba ne Lilipazo kubanga naye yagenze ku listi kubanga Lilipazo yatuuse otugamba ye maama Faridi tamwoleza lugoye lwe obuyonjo bwaliko n'omukazi tamukkiriza mwoleza lugoye alabira dda nga agenda lutta tagenda lutukuza yeyeyoleza engoye ze era mu kuzimba ekizimbe kikyali mu kubeera nga azimba ennyumba yataddewo ruumu bbiri za kuteekamu zi washing machine zooza ngoye ze kati awe tuli kati naye yagenze ne Epas naye Epas si musajja mwangu nnyo nga ffenna we tumumanyi musajja yeejaakamuko kubanga alina okwejjaaka ekitone alina so lwaki abeera teyeejaaka yeejaakamuko